mwase mutya abalungi abampuliriza mwe bali kwekomera ku Primate Media TV gwe tanaba kulabika nti natera ogenda maaso subscribing kankusabe otweyongeko mu bwangu nnyo tusobole okutusaako amawole gaffe agabeera gakagwawo. Amawole gaffe ag'entertainment saako n'ago aga sports gasange ku primatemedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyivu ennyo g'otasaanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe. Enkya olunaku lwaleero njaga kutegeeza nti Nabbi wa Evangelical Spiritual Church amanyikiddwa nga Media Aide aleese okulabula eri president w'eggwanga Yoweri Museveni ate era n'ategeeza nti no amajje esaawa yonna gagenda kulabika nti natera gamwefuulira okulabika nti natera gagenda maaso n'okumuwamba. Bw'atyo yagenze maaso n'ategeeza nti president w'eggwanga yegendereze kubanga obulamu bwe esaawa yonna abulaba nga buli mu matiga tebutebenkedde. Agenda kulabika nti natera obulamu bwe bufuna ekizibu mu bbanga eritali lya wala era alabira ddala nga oludda oluwabula gavumenti luli mu nteekateeka y'amaanyi nnyo okulaba nga gavumenti eno eriko evaako. Era avuddeyo n'ategeeza mu kaseera mpaawo we kaaga mu nnaku ezitali za wala nnyo omukulu ono bagenda kulabika nti natera bamuggyako ku bukulembeze n'olw'ensonga eyamukubidde omulanga n'amugamba yeegendereze n'ekisooka akyuse amagye gonna gaalina kati mu ssaawa eno yennyini agende gonna aga reshuffling agakyuse gonna gasobole okulabika nti amagye agajjawo mapya kubanga abagenda okuwamba omukulu ono be bamagye bennyini bw'atyo wageze maaso n'ategeeza nti alaba nga eggwanga ebyenfuna by'eggwanga biri wansi nnyo bigenda biserengerera. Ndowooza mukimanyi bulungi nti n'amafuta mu kiseera kino we twogerera galinnye lita ey'amafuta akaseera kano wenjogerera eri kumpi mu kakaaga lita emu bwe nti n'olw'ensonga njagala bategeeza nti bannange omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ebyenfuna ebyenkulaakulana byonna birabira ddala nga mu ggwanga lyettu Uganda si birungi n'omulundi n'ogumu. N'olw'ensonga eyo avuddeyo n'ategeeza nti wagenda kubaawo okuwambibwa okw'amaanyi ddala era n'amutegeeza nti kyabakola kimu amagezi gamuwadde ekisooka amagye addemu organizinge amagye amapya amalala. Ekirala n'amugamba asabe nnyo agende akabirire Katonda yeeteeke mu maaso ga Katonda kubanga famire ye yonna saako n'abo bonna abamugoberera bonna abamuwagira bonna bagenda kulabika nti natera basaanyizibwawo mu nnaku ezitali za wala. N'olw'ensonga eyo omukulu ono Nabbi ono amanyikiddwa nga Media Aide owa Evangelical Spiritual Church bw'atyo bw'agambye bw'alabudde omukulu ono n'amugamba nti yeegendereza ate n'ekirala asabe nnyo yeegayirire Katonda oyo ali waggulu kubanga agenda kusaanyizibwawo ye ne famire ye n'abantu bonna abamugoberera bonna era n'agamba nti alabira ddala olutalo olw'amagye olw'amaanyi ennyo olugenda okujja nti natera lumuwambe. Banne nkutumiddeko gwe yeekumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar yonna gy'oli oba Oman naye Munnayuganda yeekumidde ku Primate Media TV. Tovaawo nzija n'amawulire amalala mangi nnyo kasooke bala okusooka okunywa wano ku twendo tw'amazzi kankomewo.